1 week. Only 1 week. We used to take the seed and get there to. Amen. She's around too. Pastor Beatrice. Wait for us, please. Hallelujah. Before this congregation ends, we are just connecting ourselves. Maybe 10 or 20. They won't have this these are the people who stood with us. Stand up if you can lead us and direct us. We are going to pay for the band and other things. Amen. Another person. You come. We are going to leave the thing and we give it to our president. Another person. And we pay for the band. Another person. Maybe you're going to give it to us. If you're going to just the one who has all against they have abused us a lot. If they have never abused you, but we abused us a lot. They have mocked us a lot. Amen. This generation is not the other generation of Matthew 5. That the kingdom of God is theirs. Now let me tell you today, I've come following the gospel of our Lord Jesus Christ. Even when he used to move, told his disciples, go in the city and see the one who is worthy. How was the one that looked like? Or was he poor? Where they got the donkeys were they poor? That they were not. Now we have come with a purpose. Team living poverty aside. Amen. Taking ourselves from poverty. The church not to be poor. When the band pastor said we are just paying a loan. Not saying that let us contribute for band and everybody say money again. That is the temple pastor which has come to join us together as pastors. Amen. All of us here, whenever I go, I speak these words. If you were confessing, which verse did you use? Amen. All of us will speak one verse. Someone can believe with their heart and they confess with their mouth. What separates us? Praise God so much. Jesus separated himself. Is he special? What are the things which lead us to be those effective? Amen. For us, we have not come to fight anything, but we have come to join and move in unity. And we take away all those things of pastors. Amen. Me am bishop of this. You want to honors, don't get annoyed with them. But you allow us to move together. Praise God so much. All of us, they call us born again. If they abuse a born again, the inside, don't say those are the born again. We are all together. Amen. Never separate yourself from other born again. Something which touches a born again
Amanya nze omusumba Mugisha chairman oba omutandisi ow'ekisinde ekya Generational Pastors Network. Olwaleero tuli kijalijo ku nsonga yaffe era ku mulamwa gwaffe ogw'okusabira eggwanga n'omukulembeze w'eggwanga ennaku z'omwezi nga 12 Ekololo. N'ekirala ekisingira ddala wagenda okizuula ng'abalokole obwavu butulumye nnyo ne tubeera mu makanisa nga tusaba ne tusiiba mu makanisa ku Mande, ku Lwokubiri, ku Lwokusatu ng'abasumba tukumira abantu mu kanisa naffe ffennyini nga tetuli bulungi. Nga Generational Pastors ne tuve ne tugamba nedda kino tekimala, tusobola okusumba ate nga bwe tukola era bwe tutambula wonna tukubiriza abasumba babeere nga basaba nga basumba abantu naye babeeko ebintu bye beetandikirawo. Obwavu bungi nnyo mu basumba bwe bukoze abafere bwe bukoze bannabbi b'obulimba. Bannabbi b'obulimba beeyongedde ku lw'obwavu kubanga enjala bwekuluma olimbalimba endiga ofune ekyokulya. Ffe ng'abasumba bato tugamba tusobola okusumba ekanisa nga tulinayo ekisibo ky'ente, tusobola okusumba ekanisa nga tulinayo embuzi, tusobola okusumba ekanisa nga tulinayo ente. So mbasaba mwenna abasumba mutwegatteko nga Generational Pastors Network. Guno gwe mulembe gwaffe, tugenda kusaba nnyo, tugenda kusiiba nnyo naye ate tugenda kukola nnyo mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Kino tekisobola kutukontanya na bumu era tetulina kibiina kyonna kye tulwanyisa wabula ffe twevuddeyo ng'abavubuka abato abeerumirirwa abayina embeera ezifaanagana nga amakanisa gaffe gakyali mu bibaati, amakanisa gaffe gakyalimu abantu 2, amakanisa gaffe gakyalimu abantu 5, abasumba balinga abeefaanana. Tetulina kibiina kye tulwana nakyo era tetulina kibiina kye tuwakana nakyo wabula tugamba ffe tulina bye twagala okutereeza nga Generational Pastors Network. Ekiseera kituuse ekanisa eve mu bwavu, tukomewo mu kusaba ennyo ate tukomewo mu kukola ennyo. Tetulina mukadde gwe tulwana naye. Ekololo gye tugenda okubeera bagenda kubayo bavubuka beerera abasumba abato bibagenda okubeera Ekololo, bibagenda okusinza Katonda, bibagenda okutereeza Katonda. Lwaki? Kubanga bakitaffe batusomeseza okusaba ne batuyigiriza okusiiba ne batuyigiriza okusoma Bayibuli. Kati ke kaseera naffe tuveeyo tusobole okukola. Amanya bampita Pastor Kero Francis, nsumba kanisa bayita Omo Praise eri awo Namavundu. Nze nategeera nnyo vision ya Pastor Gift ng'ayagala ffe abasumba tukuŋŋaanye kubanga Baganda bagamba agali wamu gakola ki egaluma ennyama. Kati y'ensonga tuzze okujjayo okumenya nga abasumba abato tuyagala tubeere bumu ate tukwate eggwanga eno kubanga tubadde twerumaluma nnyo ng'abalokola. Abantu bangi bagenda nga bayogera ku mawulire ngawulire limu kooti neffe nga Generational Pastors Network tuze kumenya ebyo. Tuyagala okwatagana wamu tutwale church kubanga ffe tuli ba spiritual father bya gwanga. By the way ffe balokole tusabira gwanga biseera bya kulonda ffe tusabira gwanga. Ebiseera byonna bwebaawo kati ng'era Ebola tuli kusabira Ebola. Kati ffe Generational Pastors Network kye lwaki nkunga abantu kubanga tuyagala tubeere wamu tutwale bulokole mu maaso mu linnya lya Yesu. Jawulo egenda okubeera mu kino yokka nti abasumba be mutamanyi nga temubalabanga ko temubamanyi tebamanyikidwa mu ggwanga yenjawulo egenda okubaawo be bakulembedde mu kusaba kuno. Oyinza obutalaba nnyo muntu gw'omanyi ojja kulaba nze olaba ono olaba omulala olabe Pastor Gift ojja kulaba abantu b'otamanyi. Yenjawulo egenda okubaawo. Tukkiriza Katonda agenda kunywegera ettaka lya Uganda. Enguzi ejja kuva mu Uganda, obwavu bujja kuva mu Uganda mu linnya lya Yesu ng'abasumba tuzeeyo okukola bwe tunaddayo okukola abasumba n'ebisibo bijja kukola. Mukama abampeera omukisa. Fred Sembeguya nsumba ekkanisa yeeno tubaddemu ekintu kibadde kirungi twebaza Katonda Ekololo kubanga kino ndaba kituleetedde obumu ng'abasumba ate tugenda kusabira eggwanga Ekololo. Byonna bigenda kuba bulungi. Mbaaniriza abantu mwenna abeena ekijja bijogayaaza ne Central yonna Wakiso mbaaniriza mujje Ekololo twongere okusaba kubanga Mukama atuwadde omukisa mu linnya lya Yesu. Netubala tukoze tutya tutambula n'omukyalo